Ya tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe. Leero nzize okuwa eddagala ggwe alina omuntu anywa omwenge oba ggwe kennyini nga gwagunywa naye ng'oyagala guvaako. Omwenge ogwo ky'ekintu ekikyasinze okukuma omuntu mu bwavu, kubanga buli z'ofunamu oba oyagala ozinywe. Kati ngenda kukuwa eddagala lino naye omuntu yenna ne oba oyagala muggyako ku mwenge, mulina sooka tteesa naye ne mutuuka ku nzikiriziganya n'akkiriza, oba ggwe kennyini n'okkiriza okukola ki? Okuva ku mwenge. Okuva ku mwenge ogwo ojja funa ebikoola by'obumuli bw'emmwanyi. Ebikoola by'obumuli bw'emmwanyi bifune, bisekule obisse mu mazzi agookya. Omaze obbifuna bisekule bisse mu mazzi agakola ki? Agookya. Ojja kuteekamu omwenge gw'asinga okwagala, oyo gw'oyagala okuggya ku mwenge, oba ggwe omwenge gw'osinga okwagala oba oteeka mu bimuli ebyo by'osekudde n'obissa mu mazzi agookya, era bigatte. Kwata omwenge gw'asinga okwagala oba gw'osinga okwagala, guteeka era mu mazzi ago mw'otadde obumuli bw'emmwanyi. Goberera channel yaffe eno wuli. Bw'omala obbigatta, biteekemu mu mazzi ago watadde obumuli, mu mazzi agookya mwe watadde obumuli bw'oteeka omwenge. Bw'omala ng'obigasse, biggyemu bisengejje bulungi nga temusigaddeemu yadde akantu konna. Genda kukwata ekikopo, kimu, kwata ekikopo kimu n'ekitundu. Genda kwata ekikopo kimu n'ekitundu eky'ebyo ebintu bye watabudde, binywe non-stop oba binywe omulundi gumu ku mumwa nga towummuzza. Bw'omala okubinywa ojja kuba osonseka olugalo mu kamwa, ojja kubyegoga byonna by'ova okunywa. Byonna ky'onooba osesemye ojja kyerabirako, naye ng'eryo eddagala ly'oba okozesa ojja kusesema omwenge gwonna gw'obadde ng'onywa bulijjo. Ojja kuba obisesema byonna by'obadde onywa, n'ekibadde kikuwaga okunywa omwenge ojja kukisesema awo. Naye bikozese nga bwe nkugambye, kwata obumuli bw'emmwanyi bugatte mu mazzi agookya, tabulamu omwenge ogwo gw'osinga okwagala oba oyo gw'oyagala okuggya ku mwenge gw'asinga okwagala. Funamu ekikopo kimu n'ekitundu, binywe oba binywe non-stop oba omulundi gumu nga tawummuzza. Bwe biggwaamu ateeke olugalo mu kamwa yeegoge, ajja kubizza byonna ebadde bimunywesa omwenge. Ndakusaba ogoberere ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe.